Ekyokubiri oli musiyazi. Eno Kirei mutogitaddeyo lwakubamba bino bya defamation. Wekwese mu bya busiyazi kubamba kuba enkya n'eggulo. Ekyo nawe okimanyi. Gwe wallahi ngenda kuvulunga mu bisooto. Eno wazanye n'ambizi. Ampeta lubowe ejjembe. Litambula lyogera. Gwe kamusisi kaliwa. Mwekuŋŋaanye mujje. Muleete ebipapula byammwe tugende mu kooti. Tuwambalagane. Bw'ompangula nga nkusasula. Bwe nkuwangula ngenda kugattako bino bibiri. Olina okulizayininga ku kyaloopu. Oyinza okuba walumbye omuntu gw'otamanyi. Gwakulira okulya enguzi. Ne babaka banno baakuwangako obujulizi. Oyagala kwefuula mugezi mwana ng'ate oli musiru. Amagezi tolina. Okwogera ennyo oluzungu tekitegeeza nti nno otegeera. You're not intelligent enough. Kansooke nkumalirize wano nga tetunnayingira kooti. Kati ne bino bw'oba obyagala bigatteko. You're not intelligent enough. Nagamba wasomanga stories endeese. Ekitegeeza nti nze manyi gye nazijjanga. Bwe mba nazireetanga n'ozisoma. Ne kakati ngenda kukusomesa. Gwe weebuuze. Mbona mwe mwagala kukulembera ggwanga. A man who fears criticism kasasiro obujwanga. Gwe tolina wogenda kumpangulira kisiraani. Oli mubbi muyaye naawe. Ekyo tokimanyi. Oli mufere awedde emirimu. Kaliyayo gizimbidde ku blackmail. Kati gwenku. Do you even have a moral authority of claiming mbuba defaming as who? A thug, a conman. Mwe munywa nnyo kyayi wenjayo oyo ate n'abatabula emitwe. Kati mwe baba mulimu bino musimanyi mukulabisa. Nziti bandabisa. Tugende mu kooti paka kuggwa. Bw'ompangula nja kusasula bwe nkuwangula onsasule. Gwe kakolereko ebyafaayo kisiraani. Gwe kakolereko leero ebyafaayo. Okuva na leero kakati nkuwadde ennaku ezigenda okuba ennyangu. Defense yange nja giteekamu. Nze baloya nina sijja gamba nti sirina. Kino nkolera kitongole kya TV10 gano mazima. Under TMC Media Group. Bw'oba omanyi wabadde odiringa na ddiini. I work for a company. Siri kireresi. Ekyo kimu. Bye nakwogerako byonna bituufu obimanyi. Sente wazirya n'ennyumba gy'oli mu kuzimba ekyanja. Ebifaananyi ebyo ebiri awo. Wagigulamu sente ze wajja mu Civil Aviation Authority. Nagambye tontinkuula neyakuleetera sente. It was 1.7 billion kati leero kanzikubuulire mu butuufu bwazo ze walya. Sikimenya. Kalebule gwali. Kalebule. Era nze nabadde ngenda kugamba ekigambo kikino. Nti maybe Joel Sonyeti yandiroopye musajja ono. Naye ate olumu ngamba mutuufu. Kubanga bamuloopa abamuwadde bakiyita batya relevance. Abamuleetedde okumanyika nti ensonga yerimu eggumba. Ate nga president yatugaana ensonga zitali makulu. Ezalina makulu otazikola ki? Ziwa makulu. Yes. Naye ate at the same time nengamba tuba yalyose. Kubanga abakisirikira bandigambye lwaki asirise. Atwali yandisigadde akuba. Yandisigadde akola ki? Wazitwala wakola boti ne boti. Yes. Kati essaawa zino omanyi lwaki mugumu n'ebyazze ng'ayogera ebyo? Lwansonga because kooti zaaki. Kyogamba kooti za nuupu. Za government. Dini akolerani. Government. Gemanyi gakozaaki. Gemanyi dini galina nti asobola ogenda mu kooti. But all in all, Ssenyonyi weebale bikola. Yes, yadde basobola okubigira ne batamukwata n'ebirala byonna naye abantu bajja kutegeera. Nti ali ku propaganda. Omanyi kirungi nnyo n'oloopa. Era abantu bategeera bamanya nti basaliriza. Ate yali akozeko ebintu n'alalika abantu n'asuubiza bingi nnyo ne bitabaawo. Yali asuubiza simanyi nga 21 kimanyi kyekigenda obeera mu nuupu simanyi biki tewali kyabaawo. N'aswala. Naye yagambye mutagendagenda mu kooti. Ani? Ate tajja gendayo. Lwansonga era kooti ziri ku sayidi ye. Kooti ziri ku sayidi ye. Ekyo nze nkubulira amazima ga Katonda mugulu. Yagala sijja kulinnyayo. Iye. Weebuuze just munnamawulire afuna atya amaanyi ago. And by the way, munnamawulire actually atalina ku TV. Kalubaga kati yafuuka Buloga gofuna otya amaanyi ago agagamba nze temulina kye mugenda kunkola ki? Kunkola. Naye nga oluusi anduga gyakuteekako okitegeera kubanga olina wookola ki? Nawe entuuse. So kati mu mbeera eyo njagala mumpeeyo katono nnyo. Mumpeeyo akavidiyo nga Dini Sava ku TV zonna zaakoledde mwena mwadde muziraba muzimanyi nga bamusiibula bulungi nga basibudde tekaliyo tekajja kubaayira. Kitegeeza ki? Byabadde akola. Teyakoma ku ekyo bwe yava ku zigundi Dini Sava n'agenda n'akola kampani etwala abantu e Bulaaya. Yabba abantu 130 mu bameka. 8. N'ababba.
n'ababba abaana ne bakaaba amaziga bangamba mbu yatta n'omukazi ekyo kyenkugamba ge mazima yabba abantu kati yankubuuza ekibuuzo mu bantu be yabba ne byeyakola byonna byakomekerezaawa era njagala nkulage bwe yamala okubba abantu abo nawa n'akola omukutu TV10 ogwo omukutu ogwo nataleka okujja ng'alaga ndoza balaba saga ezaabeera ku Kasami alina bintu byayingiramu awo bingi najjala alumba Kasami simanya akola bwati ojuka Kasami n'asiba ne bamusiba yavaayo atya gombuulira yavaayo atya yakola ku Kasami n'akola ku kasiwukira simanyi n'agenda mu ne Tanzania naye ng'abantu baaliko n'akola ku ssomero lyo lijjuka lyagamba asimanya bulimu ebisiyaga n'ebirala byonna ne bamaze nga bamusiba n'amala n'akola ki n'afuluma naye ng'abantu kati essaawa zino byeyaga bamuwa omulimu anipathe kugenda mulemerera ddala bamuwa omulimu kukuba ki because nkugambe ngenda kuddamu nkikugambe kino bamuwa omulimu lwaki baagumuwa bakozeseza nnyo abayimbi bakobe Bobi Wine oba Nuupu abayimbi ne bakola ki ebigaana ne balemwa actually abagezaako bamaliza ne bakwata babuloga bano abavuma abawemula ne bakola batya era ndoza babuloga abamu abo bamanyi era ojjuka ne musajja osimanyi Junior ayogera ekigambo tugezaako okuba akasajja ko Bobi Wine katukoze eki katulemye takyogerangako akyogera n'abalala bangi ne Kavuvini Kayanja aze ng'abyogera busi buloga wa NRM onosonyo abo nabona baalemwa kakati bulira ne bakwata kati essaawa zino baffe mu nsi kye bayita okuba n'obwongo oba okulizoninga kintu kikulu nnyo omusajja ayogedde ebigambo azayogera ebigambo basiyazi anti kati kankulaga ekigambo kino balita musimanyi Bobi Wine musimanyi awagera ebisiyazi ebyabisega tebyasirika ate balina n'obujulizi bakuna kubyogerawo anti ng'ensi yennyini ekikola ki ekiraba baleese simanyi bikimanya banywa enjaga kati kangambe olwaleero kati kitegeeza mpuuga onywa enjaga era enjaga yakukubye enjaga yakubye empuuga enjaga yabadde kukakoola n'enjaga n'obusiyazi musiyazi ate tugenda ate kati asobola ate namwangu nnyo okuba omusiyazi byeyakola tewabiraba mu loogi naye yalina mukyala kati waba bamukwata na mukyala okiddako kiki ate ng'abeera mu basiyazi anti wulira abeera n'abasiyazi Bobi Wine bamukwatirako mu loogi ebbanga lyabadde musiru ate nga ye bwe bandimukwatte mu loogi tekyewunyisa because yali muyimbi abayimbi bangi bakwasidde mu loogi obalabye oyo n'abamaanyi abamanya bamukwatira mu loogi chief whip wa opposition Nambeshe omanyi kyamwawula kimbadde sikimanyi Nambeshe aleeta muwala we amaze university ajja afuna omulimu ku parliament mu office ya Mpuuga ebiseera ebyo nga yakyali rope ate yakola ensobi yetamumanyi Mpuuga Damapuuga era muwala agamba ku taata we era olutalo nkugambye Nambeshe waayita Mpuuga tayitawo lirako lwaki Nambeshe yaneebuuzaako ne mugamba mukulu otwalawo omwana jolesa omwana wo omuwala wa Nambeshe amaze university aze ku parliament akole jukira mu office ya rope mubamu emirimu nze kayinza okusembeza omwana wange ne musembeza Mpuuga Mpuuga ze nsobola okusembeza Mpuuga mwana wange mwana omuwala mukama Katonda nze ku Mpuuga gwe mmanyi Mpuuga Damapuuga Nambeshe yali kuki tebamulabula bambi ndowooza yalinga gye balina mu struggle yaliko struggle kati Mpuuga ku sente n'abakazi tobimujjako nkutidde n'okutya tosobola vaawo Mpuuga n'abakazi nesse ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu gaabwanda omulongo wa Swanga mu Luutanso zaakusabye okkalire kubanga Zebbulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinensi ekunyiira
ye omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omuluuta nsozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Yo nkwebaziza emirimu gy'osodde okubanga okola mukwano, weebale nnyo okubanga otugoberera, weebale followinga, okutypinga, okusubscribinga n'okusaako buli awo obubaka obw'enjawulo. Kale nkomyewo nate tunyumyemu ne mukwano gwammwe akubye ekikomba ali mu kikuubo ekyo kibayita batya? Musajja wange kino kyagunde kya bulijjo naye oli wanjawulo mu masomo abalala oli wanjawulo. Omanyi mu nsi olina okuba nga oli teweefula kyotali. Omanyi abantu balowooza nti bw'obeera omusumba oba that's why abana ab'amasuuti bakoza abantu ebintu bingi oba okiteeka kyengezaako okugamba. Edda ab'amasuuti be twalowoozanga that's why nti abafere bonna beerimbisa nnyo mu masuuti. Abafere abali mu palamenti, abamu babuloka mu kibuga. Kitegeera kyovala n'abafere beerimbisa nnyo maki mu masuuti. Era omusumba yenna ogenda okulaba nga abasumba edda abasumba balengera nga bakuba amasuuti gakukomeno mu bigere najja bati n'atiisatiisa briefcase naye nga amuyaaye. So omuntu alina kwambala kyokola. Simanyi wasabirayoko ono omusombi yali owerweza Pastor Makumbi eyasuula omuntu eddalu naye nga si mulalu yonga agwa eddalu okumala emyezi simanyi 3 ngenda kuzimbira amaka nkugulye ne Pastor Makumbi yali owerweza oyo owerweza gwemanyi. Pastor Makumbi gwemanyi owerweza bagiyita healing center yoyo bwemba gwemanyi byamutabukako bintu byatabukako ebyamutabukako naye ekyaddayo sikiwulirangako. Okay, kale ye munywanyi wammwe Samatima Moses Sosa kiriza nkutegeeze bangambye omulongo waswa gwe wenna alina okusomozebwa kw'enjawulo oyinza okumukubirako ku ssimu ye wansi nakubanga ate akutereezaamu gwalina ebizibu eby'enjawulo obufumbo mirimu ssente bizinesi byonna ojja kubanga omukubirako ku 075 228 910 omugambe nti mulongo waswa nakolabye ku Kimba Plates nsaba kujjako kulaba ate ebintu sobola kubanga bitambula. Tuli wano bayita batya? Bayita ku High Life Gardens. High Life Gardens? Bayita High Life Gardens eri wano ndejje. Wagiyita High Life Gardens. Tutegekerawo emikolo. Actually mwabayina emikolo mujje. Ate sebo y'abantu bange. Y'abantu bange. Big Spender mukwano gwange. Ne musawo. Musawo mwanyinaze. Oyo mwanyinaze. Ate no mwannyoko ddala. Mwanyinaze. Akati ojjangu wagire ekyaffe. So tobeera mu bitundu simanyi ndejje Lubugumu Zanta Nabeyo. Masito wasimanyi kuki Kajansi Ndebero Dizana Lubowa ngu lude wakawungezi osobola okujja wano kukidda of course ndozo ochamira wano kuanga ku bata oba namasuba ndozo iwe walinga wangu nojja sweet kale bagita High Life Gardens. Yes kati ebintu byonna weebiri bangambye kasawona kajja saawa yonna kokunywa weekaliko osobola okutuula n'otuula ne mukyalawo ne garden nungi nnyo girabye ne girlfriend gw'osuuzizza mu kibuga eyo n'omugaja tugende gugwera eri okitegedde ndowooza biba bikutabiseeko nannyiniko musawo musawo era ajja ng'ebintu bigizeemu najja nakukola atya nayangoma ebeera ng'ekutte bino bye babanywesanga simanyi nnyo omusolo simanyi biki biki ye ng'ajjanga akukuba eddagala ng'ajja akukuba eddagala ng'akugamba nedda kati mbadde nsaba taata onzikirize mbasomere enamba z'essimu zino bagala okujja ku High Life Gardens nga bwe tubagambye n'oba olina birthday party bafalinge omuntu ayagala okukola omukolo gwe ya bulungi nnyo namuka birthday party namuka meetings oyina meetings za mikolo ka meeting ka introduction yes bosobola okujja walungi nnyo ekifo kiri safe parking weeri ogirabye wali safe actually wali safe nnyo waliwo ebiwala ebisembeza omwenge abatamivu bamanyi bagala nnyo kakati naye kakati mbadde nsa amasomere ku namba z'essimu zino mwabagala okujja ku High Life Gardens osobola kukuba ku namba z'essimu zino eyawa read eri 0703 030 550 MTN eri 0772 444 458 so ze namba ezo muzikubeko
wano ku High Life Gardens. High Life Gardens. Ekifo kiri ku kubo kirabye. Kafu kali ku kubo. Abantu mwe nabeyo area eno Ntebe Road simanyiza na bata bichi. Osobola okujja wano ne obanga okoye bukoyi waka. Ng'obadde waka abaana balekata TV bagiwambye. Ng'ojja n'olaba omupiira. Ng'olaba omupiira ng'ojja weetulira wano. Empewo ogiwulira ndoze eri wano. Egundi weeriye nebaawo. Enki. Omuzikiti. Omuzikiti tuguyinaawo. Ngutegedde Uganda. Tewabeewo kusaala. Tugenda kubanga awo n'egundi n'enkoko. Live band nebaawo. Live band tugenda kubanga nayo. Tugenda kuba ne comedy. Enkoko weeri. Enkoko weeri ya supu. Isebo. Okay. Kale ndowooza mutegedde bulungi nnyo. Ate akubagulizaako oyagala waaki? Ayagala wambazi. Oba oyagala wambazi naye tunagireeta naye kasooka tuyitaawo mweyembera bwetu. Kale embeera egamba ki? Embeera gyeri. Obadde ombuzeeko nnyo. Tubulanganye. Badde siriimu obimanyi. Nti aliwa ne bagamba mwali aliwa kye kiriwo. Bandi kanyongero babuuzaako basebo ne banyamwe namwe n'abatula okuva e Canada. Abe Canada bambuuzabuuza naye temufaayo mukakkane. Saawa yonna basalako. Saawa yonna. Ne mbabuuzaako abali mu diaspora, mbuuzaako abantu baffe bonna. Mbadde mbuzeebuzeemu ne musajja wange ono naye nga mbaddeko n'ebadde bintawanyaamu ne trip gye mbaddeko naye kati essaawa zino wendi. Be bana abaana ba musawo? Be abaana ba musawo beebo bennyini. Obalabye? Kale kakati be abaana ba musawo kitiibwa obalabye? Musawo kitiibwa. Musawo kitiibwa tukutumiddeko musawo. Tweyanze gabale kola kifo kirungi. Ekifo kirungi nnyo High Life Gardens. Kyamaanyi. Kansooka ensindikiriza n'omuzimu gw'abalogo. Eri abo abagala okulemesa bizinesi z'abannaabwe. Kati ng'eri abatalisadde okulaba akafo awo kitegeera. Tukisaza mu linnya erya Yesu. Tugaana emyoyo gyonna emikyamu ejaga okulemesa ewa musawo kitiibwa nga jaga okulemesa kuba tulina Katonda owaki. Tubizzeeyo oba? Byomu kyabadde ateekateeka. Bisaza mu busazi. Tugenda bisaza mu busazi. Tugenda byokya bwokya. Tugenda bizzaayo. Tugenda bizzaayo. Ate naffe tuyinza okumukola kati obulabe. Awo kitegedde. Kale. Alright. Omukwano gwo Dean Lubowa Sava azeemu atabukidde Nopu bubi nnyo. Ku mundi guno ali ku bantu babiri okusinga. Ali ku Lope Joel Ssenyonyi ali ne ku nnamateeka wa Nopu Kanso George Musisi. Gye buvuddeko awo Joel Ssenyonyi ng'ali kakiko kakosase yalina ensonga gy'alakwasaganya yali yasaayo ky'ennyonyi eky'entebe bamutula ki ebyabamutula kijjukira bamutula ki bwe yajjanga mu kakiiko awo ensi bwe yategeera nti bamutula ki teyasoma nakusoma era ensi bwe yategeera nti bamutula ki omulimu ogwo ogw'okuwulira ekinyonyi baamuwa kuba taata we simanyi yakola oba biki mu lutalo teyasoma naye nga yakusoma ye teyasoma naamunya obukugu so Joel Ssenyonyi akizoolera awo naye nti mbu bamutula ki okuva mu nsonga ezo bwe yakwata akawumbi ka ssente n'akawa Joel Ssenyonyi era mu Joel n'akalya simanyi n'azimba kalina simanyi eriwa George Musisi Kanso gwe bayiseemu okuwaaba no nange yankolerako ku nsonga zange alina Kanso gundi advocate bagiyita Pesi eri side zaawo ku Buganda Road wakolera naye nga awozezza nnyo emisango gya Nopu egyo Kanso James so Dean Lubowa Sava amaanyi gaaleta ku Nopu anaamalako kakati ekisooka yasooka n'agamba nti agenda kuba Nopu agiteeke ku ttaka yali atuwadde n'emyezi simanyi agamba oba gunaaba mwezi gwakomeka ng'eri wansi bwe yakyogera n'agamba agenda gikuba agiteeke ku ttaka n'ayogera n'ebbanga lyagyogerera n'ekibuuzo kyenkubuuza eri ku ttaka lunaku egenda waggulu ekyakisinga muganda wange Kimbowa ekisinga okunnuma kiri kimu omusajja oyo golaba wewunya omusajja golaba namawulire mulungi nasooka okulaba Dean Sava nali mwana muto nga mulako NTV musajja mukulu bw'atyo musajja muzeeyi Dean muntu mukulu Dean mukulu nnyo kino kyekugamba Dean musajja mukulu yasooka kola ku NTV ngenda kugamba ebigambo bibino wammanga bantu bajja bitegeera yasooka nakola ku NTV nava ku NTV n'agenda ku NBS nava ku NBS n'agenda ku Delta TV nava ku Delta TV n'agenda ku BBS ku BBS nzijukira bulungi nnyo naye abantu bona waabadde nga tawangaalayo omuntu ina buli woba ku mulimu nga towangaala kitegeeza waliwo question mark oliko ekyali kituufu bwe yavaawo n'akwata kye yakola ebintu bye yakola njaga kulaga gwe bayita Dean Sava bwe yavaawo n'akola ekintu
nagala nakola simanyi kampani etwala abantu wa awe mbadde okuza kampani etwala abantu bagamba mbu yabba abantu 138 ng'abagamba nti abatwala bafuna emirimu bwe ng'abagamba nti abatwala bafuna olojjukira TV zino zimukoze eki zimugobye radio zimugobye nze kusinga nnyo nakumanya TV because zonna yazibangako naye zonna gwebuuze yazibangako atya yalimbanga abantu yabbanga abantu in name oba mu linnya eryaki erya TV ya TV okitegera nze nkola ku TV because abantu omuntu alina buloba nga kati ffe tuli mu limelight olwaliro Kimbowa osobola okugamba omuntu ekintu nakikiza lwa nsonga akola olishi nakwesiga era gwe nyini wali okyogeddeko wano bangi nnyo bookoledde ebintu ninga bakuwa ne sente zaabwe nobagulira amataka omanyi lwaki bakikola because bamanyi oli musajja ali mu mataala oli mumanyifu kunsanga ya nange kanyini nange bangi benkoledde ebintu olw'erinnya lyange lyenkola ki lyolina ya and by the way olw'erinnya tiwaliwo byoti okukola ki okukola akire ku musajja oyo omusajja oyo nkugambye bamugoba ku NTV webuuza ki ekyamugoba ku NTV bufere yes ne bamugoba ku NBS ki ekyamugoba ku NBS era ongambye bufere ne bamugoba ku BBS BBS nagenda ku Delta TV ere yawano ku Muganzi Lwazi eyantake ki ekyamugobyayo nagenda ku BBS ki ekyamugobyayo akoze ku TV meka nenga zona zakolako TV zaki z'amaanyi gwe muntu ki atasobola kuwangalira awantu wolaba nti amazima waliwo seriously because tulina abantu bangi abavudde ku ma-TV ago ogera amazima nga badde ku ma-TV ag'amaanyi olwaleero essaawa zino nga ne waba kakwe example Walusimbi Frank Walusimbi bwe yava ku NTV yatusiibula bulungi ne TV neeraga nti bakoze eki nk'omuntu omulala eyakola ku BBS bamuyitaani oyo omusajja ono Lugonvu era Lugonvu gundi we yasemberayo okukola amawulire ge yasemba okukola babiraga mu studio ne bajja ne baleeta actually ne bajja ne bamwebaza ne bamuwa n'ebirabo babiraga ku ki ne Farida yes ne bonna bolabye njagala ompeeyo awantu wona oyo Dini Sava nga bamusiibula bamukola fair weero bamupayo akatambi nga batusiibula Dini Sava buli munnamawulire akozewo bulungi bamusiibula ne waba NBS bamusiibula ne waba TV ki bamusiibula buki kubanga aba akoze buki kino kyalimu ekyokugamba kati eyo blackmail oba kati badde nkuleetera katono nnyo lwaki Dini TV zonna zakoze kunga z'amaanyi tenga yalinga munnamawulire mulungi ekyo kyo tukikirize tugaane era nawali yeewanye mu katambi ako keyasembyeyo okukola agamba nti wali osoma muli nga nze nga leeta omanyi baakolako bombi ku NTV bwe kiri ekyo kituufu nga Jole Sonya asoma mawulire nga Dini asaka mawulire bwe kiri baakola kaaba kati yafuna nnugu ng'oli agenda nnugu anti weeri kati nga tonaba kujja ku nnugu naye weeri because omuntu yenna abantu bannayuganda tulina obuzibu buli bumu bw'okola n'omuntu njenda nja naakuyitako abantu abasinga ffe tulina ekintu tulina mentality egamba bwenkola n'omuntu waga tubeere ku gundi yeki kuleva yeemu so oluka tuna omuntu gwe yawa omukisa olaba nga mulina okwenkana ng'olowooza olaba mulina okwenkana era kyobola osanga omuntu agamba oyo twalinga naye so bwe yagenda eri nanneerabira si kukwerabira omuntu alina buli lw'oyambuka ofuna emikwano miki egiri mu levo gy'otuuseeko ekyo tukikirize tukigaane essaawa zino Kimbowa oyina mikono gye walinga nagyo wansi essaawa zino olina wooli kyogamba gye wali nagyo okyali nagyo kati gimu sigirabako tugirabako ate gimu n'okukutya gikola ki bangi bantira ddala egimu n'omukukutya ate girimu gikuteekako ne kye bayita ennugu naye nga oluusi ennugu egyakuteekako okitegeera kubanga olina wookola ki nawe ntuuse so kati mu mbeera eyo njagala mumpeeyo katono nnyo mumpeeyo akavidiyo nga Dini Sava ku TV zonna zaakoledde mwena mwadde muziraba muzimanyi nga bamusiibula bulungi nga basiibudde tekaliiyo tekajja kubaayira kitegeeza ki byabadde akola teyakoma ku ekyo bwe yava ku zigundi eyo Dini Sava n'agenda n'akola kampani etwala abantu e Bulaaya yabba abantu 138 n'ababba abaana ne bakaaba amaziga bagamba mbu yatta n'omukazi ekyo kyenkugamba ge mazima yabba abantu kati yankubuuza ekibuuzo mu bantu be yabba ne byeyakola byonna byakomekerezaawa era njagala nkulage bwe yamala okubba abantu abo
nawa nakola nchite omukutu TV10 ogwo omukutu ogwo nataleko kujanga alaga ndozola basaga ezabera ku Kasami alina bintu byayingiramu awo bingi najala alumba Kasami simanya kola bwati ojuka Kasami nasiba ne bamusiba yavaayo atya gombolira yavaayo atya yakola ku Kasami nakola ku kasiwukira simanyi nagenda mu Tanzania nenga abantu baliko nakola ku ssomero lyo lijuka lyagamba simanya buli mwe bisiyaga ne birala byonna ne bamaze ngati bamusiba n'amala nakola ki n'afuluma nenga abantu bakolako bantu banene abasobola musiba emyaka gyonna yamalanga nakola ki n'avaayo emisango gyo waddamu n'ogiraba nga gidda ayina amukozesa ayina era lyose n'oyogere katutuse ku kintu ekituufu Dini luba wasaava ayina amukozesa amukozesa ate ng'ali munda mu Nuupu mu gavumenti era ne bino byali mu kukola batuma mutume so n'olwasooka okujja nagamba ngenda kuba Nuupu ngikola etya amaanyi gakozesa because oyo mufere ate nekintu kyenayiga kino kankyogera baba bansibe abafere bonna boolaba bonna bali back ababa backinga era teri mufere atawagira gavumenti anti kino kankiddemu kyogere teri mufere atawagira gavumenti ne waba tajagala anti bayambako kuuma emali yaabwe ebintu byabwe n'obufere bwabwe bakola n'emize gye bakola abo bonna bakukusa abantu that's why goegendeza nnyo abantu abatwala abantu e Bulaaya kampani zitwala abantu e Bulaaya ezisinga zizolaba ogenda olanga yagamba nogu ogamba nogu ezisinga tezina nagundi mpapula license tezina ate jukira bona basinga bona kampani zone ziri muzo sima tutwala abantu zina n'omusajja omusegena mwogera wano esa zina kutenya kati ujja kumbuli ebinasembayo buli TV yone mulanga atwala abantu bosimanyi Bulaaya TV zona ne bana bamawule presenter buli avaayo mwetu netusinkane simanyi kugundi sijja kumwogera muleke tumwogera sijja kumwogera oyo teka wabiri ogenda kulaba ebinavaayo so kakati bwana Lubowa okukwata Nuupu nga yo namba ya mulema kati anatandika jijjamu bitundu tagisobola kati sawa zino byeyagwe bamuwa omulimu andibaze kugenda mulemerera ddala bamuwa omulimu kukuba ki because nkugambe ngina kuddamu nki kugambe kino bamuwa omulimu waki bagumuwa bakozeseza nnyo abayimbi bakube Bobi Wine oba Nuupu abayimbi ne bakola ki nebigaana nebalemwa actually abagezaako bamaliza ne bakwata babuloga bana abavuma abawemula ne bakola batya era ndoza babuloga abamu bamanyi era joka ne musajja osimanyi Junior yayogera ekigambo tugezaako kuba kasajja ko Bobi Wine katukoze eki katulemye takyogerangako akyogera n'abalala bangi ne Kabuvini Kayanja azenga abyogera busibuloga wa NRM onosonyo abo nabona balemwa kakati bulira ne bakwata kati sawa zino ne bakwata politicians omuli Mpuuga omuli Abedi Bwanika walabye bebekola kati Abedi Bwanika omulabe yasenga ayogera wabirabye kati ngalaga yavudde mwani twali sorry twabulonga twagikola aba twaba tufolowinga twabagamba nti bayawukanye twabirabye tiyakoze press conference yagikoze Masaka wulirize no omusajja bamuyita noono gwe bakuba ejjinja wano simanyi ano simanyi akasajja akayina embazi negiraga nakatasanyuka kabakayitaani mukaku nina buli gye nalabye nga naye akakubaani Mpuuga nokaba n'akaaba wulirize ebigambo bino kati badde bagira kwabo kakati bali kwani kati baswisize bazemba banamawulire ate nabo kigenda bakola ki kigenda kuyikubali kino kakikugambe kigenda kubalema era saa zino gambe teri muyimbi asobola kuvaayo kino twakolako gundi ezo tetwagikola story eyo abayimbi abagezaako vaayo ebyabatukako babimanya bapasita ne baleta bapasitors omuli pasitawo pasita wange era omulabe yayogedde ebigambo byayogedde bwe yabalabe ab'Ekenya abaza okukola gutya natemukola bwe muti temukola simanyi because batya jukira babbi teri abasumba abasinga babbi abantu lwaki baprotect tekikyenkugambye nti omufere yenna wano esaa zino asupportinga gavumenti era teri mufere olwaliro omufere yina nga mubbi abasumba abafere bafather abafere abasiraamu abafere because bye bali abatufu gyewe n'abafu bakola ki
mwebali omusiraamu nga bali wa president yali mukristaayo. President nyongera okujjukiza kampeyini zitose naye akamotoka sirina neŋŋamba kati tuli ku kiwano Levulandi omulamba. So Dini Lubowa Sava omulimu gwe bamuwa gwa kuba Nuupu naye mulemwa. Yes. Kati agitandisa gijjamu bantu osa kinoomu. Kati yakoze okimanyi. Kati bwe yalabye nga biganye byonna. N'aleeta ekintu kya Joel Ssenyonyi. Ffenna tukeze tugaane. Twalaba Joel Ssenyonyi mulimu gwe yakola ng'akyali mu Kosase. Ngenda kubuuzayo ekibuuzo. Joel Ssenyonyi ng'ali mu Kosase bye yakola wabiraba. Kituufu. N'abantu baabikola ki? Baabiraba. Essansa yani akulira Kosase. Oba Sseggona. Oba ye Sseggona. Sseggona. Kiki walabeko nti olwaleero alina kyakoze. Kyetwasembeeyo nga sente abadde boze emmotoka nga bajja sente muki. Milioni zali meka 18. Simanyi. Ngayazerabira mu mmotoka n'agitwala ku washing. Owakosase. Owakosase. Joel Ssenyonyi yali mu Kosase yakwata bamutuluki. Bamutulaki simanyi biki. Bamutulaki. Sema bamutuluki bamutulaki. Bamutulaki. N'amukwata n'amuteeka ku gundi bw'ati. Buli ensi yonna yakiraba. Atalina biwandiiko bamutulaki. Atalina yadde ebiwandiiko. N'amukwata n'amunyigiriza. Bw'ati n'amuteeka ku kisenge. Ensi yonna yakikola ki? Yakiraba. Ani atakiraba? Buliza ebigambo bino. Mu butuufu n'embeera n'etabuka. Era we twamanya nti bamutulaki teyasomako. Just bamuwa ekifo okubanga taata we yali w'amaanyi bamukuba simanye kubayamba ku bikitwa bye twawulira. Mbu bye twakola ki? Bye twawulira. Era bye byavaayo mu kakiiko. Bye byavaayo mu kakiiko. Nga tempa players obuyigirize nga alina katikisimu. Wakitegeera. So kakati byonna abantu bonna baabiraba. Kati essaawa zino oyo byaleeta aleeta because Nuupu ye mukoze eki? Emulemye. Kwe kusaaleeta omuntu gw'abadde akola nga we yalinga akola naye. Era bali abalaze oyo mumanyi. Nti kankube nga mpita muno gwe nakolanga naye. Gwe nakolanga naye. Era abalaga. Nsono mukola ki? Musobola mumanyi. Musobola because nakolanga naye manyi na weakness ze. Era kino kanche kugambe. Yaswitchinze. Yes. Natayeko okwogera byayogera. Sosekeza kalebule gwali. Kalebule. Era nze nabadde ngenda kugamba ekigambo kikino. Nti maybe Joel Ssenyonyi teyandilopye musajja ono naye ate olumu ngamba mutuufu kubanga bwamuloopa abamuwadde bakiyita batya relevance abamuleetedde okumanyika nti ensonga yerimu eggumba ate nga president yatugaana ensonga zitali makulu ezalina makulu butazikola ki ziwa makulu yes naye ate at the same time nengamba tuba yalyose kubanga abakisirikira bandigambye lwaki asirise atwali yeyandisigadde akuba akola ki wazitwala wakola booti ne booti yes kati essaawa zino omanyi lwaki mugumu n'ebyazze ng'ayogera ebyo lwansonga because kooti zaki kyogamba kooti za Nuupu za government Dini akolera ani government gemanyi gakoze ki gemanyi Dini galina nti asobola ogenda mu kooti but all in all Ssenyonyi weebale bikola yes yadde basobola okubigira ne batamukwata n'ebirala byonna naye abantu bajja kutegeera omanyi kirungi nnyo n'oloopa era abantu bategeera bamanya nti basaliriza ate yali akozeko ebintu n'alayirika abantu n'asuubiza bingi nnyo ne bitabaawo yali asuubiza simanyi nga 21 kimanyi kyekigenda obeera mu Nuupu kimanyi biki tewali kyabaawo n'aswala naye yagambye mutagendagenda mu kooti ati tajja kugendayo olwansonga era kooti ziri ku sayidi ye kooti ziri ku sayidi ye ekyo nze nkubulira amazima ga Katonda mugulu yagambye sijja kulinnyayo ye weebuuze just munnamawulire afuna atya amaanyi ago by the way munnamawulire actually atalina ku TV kalwagati yafuuka buloga gw'ofuna otya amaanyi ago agagamba nze temulina kye mugenda kunkola ki kunkola bameka be bawaabidde ng'ebyaddala boogedde ebintu bye boogera ng'olaba fulufiga akwata n'asiba bano baasibye ne bajja ne beetona abamu ne bagenda ne mu kkooti naye oyo just buloga takyali munnamawulire kati buloga nakulaga nti alina amaanyi agatagenda kukola ki kugenda mu kkooti naddamu n'akomawo n'abagamba naddamu n'avuma buto okay kati oyo katumuleke katulebe gye kinakkira
naye ekikulu kasaba agenze mu kooti tosobola manyi yo si kyanguko naye wobanga ojja giwangula era ajja kulinnyayo so kati katulabe ebinaava side eyo Mpuuga de Mapuuga is my leader Mpuuga ye baida omusajja yankwasa ekisa lwaki Mpuuga teri muntu yali agudde mu byobufuzi nga Mpuuga nekyo kyenategeera mu nsi abantu gye bakomoko nina omuntu omu yaŋŋamba ekigambo omuntu mukyala gyakoma okwagala bwakukyawa bubi naawe omusajja gyokoma okwagala omukazi era wegenderezenga nnyo omukyala bwakwagala ennyo gyakoma okwagala ennyo bwakukyawa kukola ki Julian yayimba akayimba n'agamba gye nakoma okukola ki gye nakoma okwagala ennyo gye nakoma okukyawa okategedde amaziga ge wampisaamu obulumi n'ebirala omuntu yenna omusajja bwakwagalanga mukazi gwe ennyo wakati mu kwagala ennyo nga nawe okiraba nti akwagala tandika ng'okwegendereza because bwakukyawa lumu atakukyawa nnyo n'omukazi oba okitegeeza omukazi bwakwagalanga ennyo ate bwakukyawa atakukyawa bubi kati ekintu kiri ku Mpuuga Mpuuga gwokimanyi nti Mpuuga abantu bayagala Mpuuga lwa Bobi Wine teri yali amumanyi nnyo neera n'ebyobufuzi bye byali bikomye season ewedde bati bagenda mu akalulu ate era bangi abayira ebyobufuzi bwe nga byali bikomye season ewedde akamba kuwe abadde batagenda kudda because of Bobi Wine ne badda asookerako ddala Mpuuga yennyini Mpuuga is my leader omala gwe bayita Seggona kale amaggwa bamugoba newakisa yali tadda wabiwulira Betty Namboozi ow'emukono yali tadda owuliriza ebigambo bino muganda ngo owuliriza ebigambo bino awo nabonazi Bwanika nandibadde nga sayitadda Bwanika ye yali yate ye n'obwekyalo n'obwero singa tabulina ne mu kibiina kye ekya PDP nga teri amulonda nga nawe nyi tebagala mulonda n'afuna obukulu lwani Bobi Wine the people's president okitegeera naye olwa Bobi Wine ne bakola ki ne babalonda actually n'ono ogundi Mwanga Kivumbi we Butambala yali tadda Aisha Kabanda yali tadda Butambala obutaka kigenzaako okugamba olw'amaanyi ga Bobi Wine Katonda ge yamuteekako ne bakola ki ne bakomawo kati Mpuuga oyo gw'olaba olwa twakyogera nako ye tafunangako yadde obukulembeze bwonna mbaga yabadde mu DP nga tabufunangako yadde okutereka ensimbi ate bateresa omuyaye naawe okitegeera ekigambo ekyo bitaano wabirabye yadde okutereka ensimbi Mpuuga agamba abanywi b'enjaga abanywi b'omwenge tebajja twala buyinza ate obuyinza busaana abantu abali soba nti obuyinza toyinza kubutwala ng'oli munywi wa njaga kati nekino kyenasanyukidde omusajja yamuzzeemu ekigambo ani president yamugambye nzate nakanyumidde aka president kati nekino kyenalabye Mpuuga agenda gw'eddalu basebo ne banyabo abasemberedde Empuuga abalinanye Empuuga abamulinaanye omusajja agenda gw'eddalu kiki nze ngenda kulaga ekigambo kino kye bayita Mpuuga oyo gwe kimanyi nti yali ayina waatuuse nga Kyagulanyi alina wamutadde ng'asobola n'okuddira Kyagulanyi mu bigere ekyo kikiriza takikiriza kituufu tekiwakanya naye kati wawaali kati kakiddemu agenda gw'eddala oyo omusajja esaawa zino talina waayogera eyita ayogera ku lumbe ate nga n'olumbe alwekasembwekasitulina kyakola ate nga n'olumbe asoose kuteekayo emitwalo nga baŋŋambye ateekayo akakadde n'abantu asooka kuteekayo abantu bebakebere oba tewaliwo balabe naye oba kubanga yajja mu banywi b'enjaga nga kyekimutabudde kati mbuuza ekibuuzo abanywi b'enjaga se bamuwa bwaloopo beba bumuwa saabayaga mwenyini yabomuwa ani yamuwa obwa deputy akulira abanywi b'enjaga mu Uganda akulira abanywi b'enjaga ate n'omusiyazi nga bonna bali abasiyazi abakamissionari yabumuwa abasiyazi era abanywi b'enjaga kati wewe bamuwa kiriza naye anywa enjaga yakkiriza abakoleremu kitegeza naye munywi wa njaga anti kireo kankyogera olwaleero
bwebanga Bobi Wine enjaga janywa nga bwe yayogedde njagala omwana wange ataliko okunywa enjaga ya Bobi Wine enyingi abanywa kankubuza ekibuuzo Bobi Wine wabanga mutabani wo nga mutabani wange akuswaza takuswaza ogenze leoleetaako aliwo akafaananyi akali ku social media katambula omu ku bali abayimbi mu Uganda wano alina sho gy'abaddeko yambadde ekisaati nga kijjudde ebitulituli mu design mutegedde n'omupale nga munene bwekuti n'akwata akazina n'aleka okukola bwati ati ze muyita kizezenge gamba ekizezenge ky'omuyimbi gamba ekizezengere ky'omuyimbi oli n'abuuza nti oli n'ateeka akafaananyi ka Bobi Wine n'ateekawo naye wano n'amugamba ku bano hani ng'olaba batunula ng'omuntu alimu amagezi ati bw'aba Bobi Wine ampeesa ekitiibwa kati kagambe ekigambo kino omuyimbi wo ekizengere ky'omuyimbi ekyo nalabye nga kikutte microphone ng'agitadde wano ng'agikwaye oyo omusajja okimanyi alina abazzukulu alina mutabani we Jozi yakazaala yakutte microphone omusajja omukulu alina n'abazzukulu nakola microphone nagitandika ogikola bwati mu bantu ku stage sijja kwogera ku bisaati n'ekipale kye yayambadde maybe ebya fashion yinza okuba sibimanyi kwa nabyogera abamanyi fashion bajja agamba naye yakutte microphone kyasiza okunewunza n'akwata microphone nagikola ati nenzuka bwe yakwata n'alinnya ku mmeeza ku gundi ya omusajja atali myaka nga nkaaga musajja mukulu kwabe ali mu nkaaga omusajja akoze ekintu nawulidde obusungu kati mbuuza ekibuuzo ani gwa inspiringa kati webenjaga Bobi Wine janywa Bobi Wine wali omulabyeko ne wabadde nga tanaba kujja mu byabufuzi n'akwata microphone n'agiteeka mu wali olabyeko Bobi Wine kale musabe baga nti yanywanga nyenjaga n'akola atya simanyi n'akola atya wali olabyeko Bobi Wine ng'ayimba ennyimba eziwemula Carolina alina ekigambo kyayogedde nakiwulidde ng'agamba simanyi biki ng'avumira simanyi olwa oluyimba lwe bayita enkudi simanyi enkudi ng'avumira ennyimba simanyi biki waliwo bye yayogedde awo mbuuza ekibuuzo si yayimba simanyi waya omusajja omukulu ng'ali musajja mukulu naye nga nti waya era n'adaga n'okulaga nga bwali nnye ku sijja alaga waya bwekola atya wekaba katono era ne bweyaze ne bwekaba katono simanyi kakola atya simanyi kusu simanyi n'ennyimba endala anyway omusajja lino ligenda tuzeyo ku Mpuuga de Mapuuga so Mpuuga neke nze ate no president yamuzeemu akantu kabadde katono bwe kati era yali bigambo ebinza byenakutte mu statement yagambye nti nandigambye nti muwerera abaana naye ekyo n'akirekawo naye mukoze ki mukoze abaana ngagamba nti n'abasomye miyembe gitambula abuzajja eyo Katonda yamuteekamu wabiki yamuzeemu ekintu ekirungi era kino kaŋŋamba abalabi baffe mu nsi kye bayita okuba n'obwongo oba okulizoninga kintu kikulu nnyo omusajja ayogedde ebigambo ayogedde ebigambo basiyazi anti kati kankulaga ekigambo kino balita musimanyi Bobi Wine musimanyi awagera ebisiyazi ebyabisega tebyasirika ate balina n'obujulizi bakuna kubyogerawo anti ng'ensi yennyini ekikola ki ekiraba baleese simanyi bikimanya banywa enjaga kati kangambe olwaleero kati kitegeeza Mpuuga onywa enjaga era enjaga yakukubye enjaga yakubye Empuuga enjaga yabadde kukakoola n'enjaga n'obusiyazi musiyazi ate tugenda ate kati asobola ate namwangu nnyo okuba omusiyazi byeyakola tewabiraba mu loogi naye yalina mukyala yalina mukazi kati waba bamukwata na mukyala okiddako kiki ate ng'abeera mu basiyazi anti wulira abeera n'abasiyazi Bobi Wine bamukwatirako mu loogi ebbanga lyabadde musiru ate nga ye bwe bandimukwatidde mu loogi tekyewunyisa because yali muyimbi abayimbi bangi bakwasidde mu loogi obalabye oyo n'abamaanyi bamukwatira mu loogi bamukwatira wa era n'olwaleero MP waffe omu yamututwalako nsijja kwogera wesiba baagala ali mugerere gobyogedde asiize wesiba baagala eri kati mbu yatokoze ettooke lyayo gobyogedde yatutwalako mukyala ku mukolo alaba musanyufu ankugambye ekimanyi mukyala wa Mpuuga bambi yali awo abantu bannange ngaali oyinza obeera ku mukolo nga kuliko abakazi babiri n'obeera happy
ate nga olwabanga waliwo n'abalala nga 8 ati Masaka kyagikoze kati wavudde Masaka simanyi ku data mine mbu mbu ba students ku data mine mbu ateganya ekibatu kati waliwo muyangambe ekigambo tipuuga ayinza okuba muganda bwa Abdumulasi vaawo Abdumulasi naye atala anti ye yayimba tugenda kusiba yewa faamu omanye ekyamwawula ne gundi nono omusajja we Manjiya nampala waludde oluvuganya gundi chief whip wa opposition Nambeshe omanye ekyamwawula kimbadde sikimanyi Nambeshe aleeta muwala we amaze university ajja afuna omulimu ku parliament mu office ya Mpuuga ebiseera ebyo nga yakyalirope ate yakola ensobi yetamumanyi Mpuuga Damapuuga era muwala agamba ku taata were olutalo nkugambye Nambeshe waayita Mpuuga tayitawo lindako lwaki Nambeshe yaneebuuzaako ne mugamba mukulu otwalawo omwana jolesa omwana wo omuwala wa Nambeshe amaze university aze ku parliament akole jukira mu office ya rope mubamu emirimu nze kayinza okusembeza omwana wange nemusembeza Mpuuga Mpuuga ze nsobola okusembeza Mpuuga mwana wange mwana omuwala Mukama Katonda nze ku Mpuuga gwe mmanyi Mpuuga Damapuuga Nambeshe yali kuki tebamulabula bambi ndowooza yalinga gye bali namu struggle yalikoba struggle kati Mpuuga ku sente n'abakazi oba tobimujjako nkutidde n'okutya tosobola vaawo Mpuuga n'abakazi abakazi ne sente bimusula eddalo ebyo Mukama Katonda katulabe byatasa okuleeta simanya kulembedde simanyi biki era ali mu kubala sente anti kati nanade nyakubuuza kati olwo bye byajja mu mukolo kati atansa okukola meetings ye nga tiyabadde nabwanika Bwanika tukomune Bwanika avuddeyo banti kati bya sente zabaawudde ze baabawa ate nekino kinakkiriza nero kankyikirize bassebo abaganda bannange tukize tugaane kye batuteekako nti tuli baki bankwe tuli bankwe omuganda omutuufu tetugenda kwegaana omuganda alyamu muganda muno olukwe Bwanika yayawukanye n'ensamba baganda bannange munyiige omuganda walukwe kolaga n'omuganda gaweegendereza kino nkibagamba oba muyombe oba mukiza mukirize anti omuganda ye muntu gw'okwata nze nkubuulidde omuganda ye muntu gw'okwata ng'abadde bubi nnyo n'omuleeta n'omuwa obwaloopu n'omwana obwa deputy president Buganda nakkerenca n'akwogerako nti oli munywanjaga naye nga gw'omuwadde omuganda ye muntu gw'ojjajjojje abadde ajja avuganyavuganya nga tasobola nakuwona nga wero si wano n'omukwatirako n'afoka MP n'akwogerako nti oli ebisiyaga nga ta akyogedde namusumba mulamba ky'omusumba kijeewo katulira omuganda eky'obusumba kijeewo ate ovanga ku muganda nga musumba nako kankogere anti kati oyinza obyonoono oli si musumba ayinza oba yasigaza nze njogedde bwogezi byange ngambye sina gwe ngambye ovanga ku muganda nga musumba alina rediyo gyabaddeko n'agamba ino rediyo yabwe ke bakolera ebyobufuzi oyo Medi n'amubuuza lwaki tova ku kibiina ky'abanno n'agamba ekibiina nze nakitandika sijja kukivaamu wabula ngenda kukifulumyamu abakirimu be baatusindikamu nga bwe yakitandika ddi ate nange neewuunyeza mbadde mmanye ku kibiina akake kaayina akaki simanyi teri musuubi nedda sipi egundi bagita ani simanyi ate kati yagamba mbu yatandika nupu negamba ate kati nga yagitandikawa nupu wagitandikirawa ewa nkabadde nkawulira mbadde nkafolowinga nga nkalaba nga gamba nti tagenda kukola ki tagenda kukola ki kulizayininga kibiina tagenda kukivaamu wabula agenda kugobamu abo mbwera kati batadde ku listi bagenda okugoba mu kibiina mbu Lubongoya secretary general mbu wa ISO mbu wa ISO Mufumbiro mbu asusiza okubavuma kazi muganda Musoga ISO Musoga ngamba Abedi agoba muganda tugende maaso agenda goba sentebe naye nga agoba muganda ani yamuleeta omuganda sentebe
yamusembeza nga amaze okulaba ennaku gye yalimu naga muganda munnange ovuganyiza emirundi yena gy'emyaka 20 ajangu ovuganye gumulogo gwa parliament owangula ofune ku sente newa ne mukama katonda naye kakati kankubuze ng'erabo wa advice kiki ekiba kiromera ekigaana omuntu oba kiki ekiba kisiba omuntu mu banyu b'enjaga ne weebuuza bajagaza ki okwesiba mu banyaga kati wali kagamba ekigambo kino kati kale baba banyu banjaga banjagala Abedi Bwanika n'omusajja Mathias Mpuuga balangire tuvudde mu kibiina ky'abanyu b'enjaga njagala kikoleko era njagala ompeyo kali banyu banjaga siwe kiri alangirire nti abayaga nti olwaleero omunyaga takyali president wange nekisinga okunewunyisa bw'aba ayogaga president wange bwekiti ashakiriza nti tubagamba kati bakole bwe bati bibino kambi bagambi bave mu kibiina ky'abanyu b'enjaga balange nti president waffe takyali Kyagulanyi tu ne kati tugikoze eki tugimuddiza tetwetaaga kaadi zaabwe bakikole naye babyogera kati tebazizza ate mukogera ate ffe tukyali mu kibiina walabye Abedi Bwanika bagamba mirimu gya nupu gitambula bulungi tulimanyi tulibwa tinebo kyokka tebwamala gyakuba kati neweebuuza n'ogamba abantu kiki wayi se buli muntu yasoma nti aba ategeera ffe nze segenda kuli omusajja agambye nandibage musomesa abaana naye mukuze abaana omwana akulenga alina empisa kuba kati omukuzi nti nasomesa anti manya kyayogedde ekigambo ekyo fedde abasoma twabawanga ekitiibwa n'abambadde amasuuti kati sigenda kwambala suuti ate oyinza okuddaawo neweewana sebo mukama wange sigenda kwambala suuti anti abamusutedde bwe twawanga ekiki ekitiibwa n'abagundi n'abasomye bwe tukola ki era nga nabutawo ekitiibwa kyabwe esasiro si bebakola ebyekisiru be bakulembedde si bakola ebyekisiru betwayitanga ab'ebitiibwa si bebakola ebintu byekisiru waliwo omweyo ow'ekitiibwa gwe tumanyi n'okumanya nga tumwana ekitiibwa yayogedde n'atuuka n'ogamba musomeyi banyumba bira ku mwenge si bayokola batya omutegedo w'ekitiibwa oli waliwo ova ku Mpuuga waliwo ow'ekitiibwa omulala yagambye tewamulabye ng'ayogera ebigambo byayogedde yagambye bw'ati n'agamba babeera ku myenge gyabwe buli omu najja n'akola yagasako n'enjaga n'enjaga gyabwe ne ku njaga yaabwe naye nze nina lo naye nze nina lo gwe tugambe yakola ki eyasoma omunamateeka omutendeke naye mukama katonda sebo taata Kyagulanyi olyokanga nojja nange kyembadde ngina okwogera ndi bane Kyagulanyi olyokanga nojja netulaba gana agasajja twandigategedde tutya tetwandibategedde bannange omanti agasajja gano gabaddewo emyaka gyona gatubuguumiriza nkugambye Mbabazi bwajja ne gamubukira Besigye bwajja ne gamubukira Aguli Mugisha muntu bwajja ne gamubukira yebo gogabeerawo kugambye nga babuukira buli kimu naye batwazibusa amaaso nga gabuukira twazibusa amaaso anti wabatyanga olw'amakooti n'okoloza nti basoma nnyo n'ebitabo bye bakola kyaba ebitiibwa bagasooka agamu gasookeramu FDC eyo agamu gaalimu DP eyo ate si gamu ge gasudde FDC era ge gasuula FDC naye babuukira nga buli ajja ne tulowooza baka abasajja abo nkugambye Mbabazi lwakuba kati akaddiye bukaddiye naye tebakola Mbabazi kubalabako kati Mbabazi n'abalabako era abasajja babiri abo lwakuba Mbabazi takyayimirira akaddiye takyayimirira naye Mbabazi yandibakutte abo boolaba abo abasajja abo omuli Segona Mpuuga anti Segona yalinga amuvunula mbu ali kulaale Segona nga yavunula n'ekisawo kya Sene nga Mpuuga yaba nakyo Mbabazi agamba nti abasajja kulage muganda wange kumenye Katonda aswaza laba omusajja wajja ne ssente nga tazimanyi awoza mbu tuli bubi nnyo munnange tuliye ne tubonaabona ssente ziri mu bbuutu tugomba ku muntu okutambula ne ssente mu bbuutu kati ezabadde waka zaali zenkana ki oyo zaali ewaka ate emmotoka n'agitwala n'asula ku washing bay ngome kitegeeza gwe olaba obeera na mitwalo 10 ayinza olaba na mitwalo 10 ojja nogireka mugundi mu nyumba nga nabiwaka ne mumotoka bwoba ovaamu obikona noboiramu 10 n'abasajja babbi abasajja babbi abasajja mutubbi okimanyi dino oluusi oyinza okuba muneserezo abona ogenda opakinga
manyozi je mnezo kanzitekako mu boot ngambo why nakabira kaya bajja kuzitukako bago nentekako mu boot eno oko maono oli okozijjayo ni abasajja abo kimanyi nti singa Bobi Wine teyajja tetwanditegedde bantu abo bategedde tutya Katonda we tuletera Bobi Wine tulabye abantu tulabye mitima gy'Abaganda ndaddala njaga tutandika okulaba abantu bonna abakoze sebo mukama wange sigama tivumira Baganda oba nvumira Buganda nebe bakikulembeddemu njaga tulaba abantu bonna abatukoze ebintu baki Baganda eyasooka tugamba tuyirawo omubiri yali ani nzibayirawo omubiri yakazibwe Kawempe nali njagala omusajja oyo asiri zo ngagamba mbayirawo muki omubiri yaguyiwawo taata yayiwawo balubuto oyo muki Muganda muki taata embazire edira nnyonyi Segona ngayita ne kali amaggwa kwe twatya nga tooza tiki Muganda byakoze obirabye muki Muganda mpuuga muki Muganda ediranga byensamba si Muganda taata dala yakola atya yabba emeka bitano ate ffe betumanyi byetwawulirako waliyo n'endala ezijja zotannaba kutegeera zino ezakwasizza MP gwe bayita Mawando w'Igara ekisawo kye baasitula nga abasirikale n'okugwa kigambibwa nti ezo sente zaali za SACCO oba yali mu saidi z'omu Eastern eyo kati ebiseera by'omudde Mapuga Mairida yali roopu era mbu naye yakwatako akawumbi kamu ne miliyoni 10,000 tukyali ku 5 busamambi tuli ku 5 essaawa yonna mbuki kyenakyo kyandireetebwa obalaba kuleka miliyoni 15 mu mmotoka abasajja Bobbi okimanyi nti nezireke mu mmotoka ezo ayinza nobba yali abuza bujulizi bwe yakozesa mmotoka ndala nga waliwo oba gyava okukuba n'azigabanya mu mmotoka ez'enjawulo Bobbi naye nga gwe boogera Ssenyonyi teyabikola ono wakosase esaazi no wakona so wakosase biki bye yakozeko ne twanga ati abikoze ani we yatadde ku nninga zisina kyendaba Ssenyonyi yatuzibula n'atulaga gundi oyo ani bamutula ki zisina kyendaba ndaba kati bagenze simanye bakyaliddeko eddwaliro ly'e Mulago olaba ne kiguno kire kitategeere nnyo kino kyamamwa bagakiyitaani kino mu nsonyi we kino munyagwa kiriko kikosa ono w'ennugu ate ennugu ayina omutta naye ate sikyakolako okusinga ne ku Segona yaliko kosase nga alimu FDC naye ngamba Segona kikyakoze ate betumanyi nga bannamateeka gwe tusuubira agenda okukunya omuntu era nze bamuwa bwakosase nga nagamba mukama weebale bebali bagambye Abaganda tuwedde njimbadde kyakusoma Segona munyagwa muki yagwa Muganda Yudamani muki Muganda Hilary Kiyaga byatukola bagaya mugoya simanyi ani ono ow'Emityana bagaya muki simanyi bagala simanyi mugoya muki Muganda se Muganda bonna nkusomera abantu abakola ebintu byonna baki waliwo n'Omuganda omulala ate n'omuna Muganda ow'omutima muki Muganda omutima mutegedde munywa enjaga nemwenge gwammwe muki Muganda waliwo n'Omuganda omulala omukazi ayambala nnyo Gomesi omukazi ayambala nnyo Gomesi yayola abataka n'abakuba ewa President sebugwawo kamwogereyo Yesu tyamwogera sebugwawo yasooka kuyola FDC yona n'agikuba eri naye nga abadde ku opposition emyaka gyonna Mukama Katonda naye n'akwata ekibiina kya banne kuba ye yali deputy yamuluga wa deputy mu Buganda ng'akyuka nnyo tomanyi nti FDC naye yamuwa ekya deputy bwe kiri era yabadde deputy FDC Buganda era kagino kankyogere tere omuntu ayangwiriddwa Abaganda nga Museveni ate Museveni yayiga Abaganda oba tulina enjala yabayiga abamanyi oba tulinamu nkuune ku njala abamanyi nedda tuli bankwe basajja boogera bino ebya comedy bagamba simanyi Omuganda akola bwati simanyi Muganda akola batuufu ye boogera gwe diringa n'Omuganda ogodiringa n'Omuganda Omuganda tulinawo diri eri bweti ne bweti nga gw'omututte olukwata Omuganda n'omutwala ku mulimu ate ekyo naakuyitamu naye nga gw'omukoze ekyo ogenda okulaba nga gwe tebakyakubira nze na story ya musajja mwagala nnyo yabadde aginyumya bamuyita Kwezi Robinson omanyi munamule yanyumya story nga batandika KBS TV bwe bamu ku baagitandika nga ali Kasasa
Kasasa omugenzi bambi. Omugenzi bambi. Na yakwata naleta badizayininga gundi studio. Gwe yali tebatesa naye. Kati agenda mu kalulu aka yakoma bamusiza akasa. Gwe yaleta ekini namuyitamu. Story najira beyo. Otiro omuganda. Oyo omuganda ati ye muganda oyo. Omuganda. Gwe dindinga n'omuganda. Nze tuni muzi. Tuyasajja abaganda. Museveni oyangu widwa baganda. Ati kati nkubulye bangunya era gwe wegendereza nnyo abantu ne bola wano simanye eggaali simanye abasenga mu baganda be bangwe nnyo boga magendo tomu namuto omuntu ku mitwalo egyo. I'm telling the truth. Abaganda. Fenga. Ekintu kye bayita ssente kyamalamu omuganda mu nsi eno. Njagala tukuzikire wano olwaleero obudde bwaffe ndaba butukutte ate tetulina leero nnyo mataala naye tulina emboozi nnyingi. Tujja kudda. Tulina abasoyiro. Tubaddira. Kata tembozi y'abasoyiro njiina. Nina obukakafu. Nabwe nafunye. Nti abasoyiro Kabaka yaganye okubalaba. Uliriza. Kati ngina kubulira abasoyiro. Abasoyiro bagenda mu kweyagala bweyagazi. President yabawe tiketi bagenda be Japan. Naye gwe ddala abasoyiro ng'okozesa common sense. Kabaka ye yandibadde musiro okukiriza bamulabe nga yabawadde transport abaleeta yono gwakyabanja ebibye. Nze kati nakigabirawo abantu. Bali bagenda kweyagala bweyagaza abasoyiro. Kubanga kankubulira ekigambo kino tukiza tugaane nebirala byonna byandibaddewo. Ng'oŋŋamba otya Kabaka Museveni. Si yagamba nti bamugamba n'ogatuwa olukusa. Olukusa yalubawadde. Abwe batuuse gundi yabawadde olukusa bagenda balabe Kabaka. Ate ne eri yafugayo. Sajja agamba bw'ati. Omuntu gwomanyi nti no wa Kabaka ekigendererwa kye si kulaba nti buli mu mirembe. Ensonga y'abasoyiro tujja. Mukwano gwo yeze munalumba Mama Teddy bubi nnyo. Yagambye abavubuka atanaba kuwasa towasa lwambe. Ani mukyala wange? Yalumbye Mama Teddy. Mukyala wange yalumbye? Omwami omusumba. Omusumba yalumbye? Mujja wange aba Musanji wange yalumbye? Yalumbye Mama Teddy bubi nnyo. Nti abavubuka atanawasa towasa lwambeera oyinza towasa omukazi omubi mbufa baba wasako twakiwulira. Kazi yagala atagenda kuswaza Richard? Richard ajja muswaza. Yamukola atya? Ate Pentagon yazimbidwa. Anti bwe tulabira ndi Richard bamuswaza. Naye Mukama abankuumire tugenda kudda lesole endala basabo ne banyo bali eddala tubagala enkovu zimusiiwa kati. Enkovu zikyasiwa omusajja wange enkovu kye zimukola. Waliwo olyaga nti zijja okukwesera mpaka n'olyogera amazima. Ate zijja musiiwa ajja ziwulira. Musumba Sematimba wamba naye tuba mu vibe ate olwaleero tubadde mu vibe nnyo neyankubadde nga ate akadde twalina katono naye nga vibe tubadde nayo y'amaanyi sibula abantu baffe. Bane basabo ne banya tweyazanya abatulaba ku Kimbo Updates. Nyongera basaba mwongera kusubscribinga mwongera okulikinga mu commenting ne okiba kibi ne obanga tubitogere tebikusanyusa it's okay. Oyina rights oyina tusobola kusanyusa bonna. Olingana kusanyusa buli omu oli wa dembe commenting kyola kyoyagala because also wesanga tuna byetogere gwe byotayagala. Neffe twogera ebikola ki ebiriwo fengafe wendowooza yaffe. So tweyanze ngembo bale okubanga mbadde mbabuzeeko ne tugenda kukoma mu bwangu nnyo atuddemu nga tukwasaganya embeera. Mukama bankuumire mbasabira emirembe era mbasabira mwena abalina abalwadde Mukama abawonye. Mukwano gwaffe yakomawo alindowooza kufuna bujjanjabi mpolampola naye ebintu bya Katonda bizibu. Honorable Segirinya yakomawo era Mukama mulungi. Munywanyi Oseka Umaro ali kitalya. Ate nayo njiina. Nkwegedde tosuna eyaseka Umaro. Seka Umaro simaye Umaro muwongo. Omulombe odo nyamba yambi tugireke. Eyo tugenda gireeta. Mukama abakomenti subscribe.